What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. Thank you. They were a military operation. Wetwogerera ng'obunkenke bukyagenda mu maaso n'okuba nga bweyongera eri abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa paalamenti y'omukago gwa Bulaaya okubeera nga baavuddeyo ne resolution nga bwe baziwulidde ebyo twabikuwadde tetugenda kubiddamu. Waayise akabanga katono Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuinviting oba ne bamuyita abeera omu ku boogezi abagenda okwogera mu kye bayita Geneva Summit. Kakati bino byonna byongera obunkenke. Wabula bannayuganda bangi nnyo bawuliddwako nga beebuuza nti naye kakati ddala bino ebyogerebwa tebigenda kubeera byoya byanswa, tebigenda kubeera bigambo obugambo. Ebigambo bya paalamenti y'omukago gwa Bulaaya n'akalulu akalondeddwa ababaka abasinga obungi ne bakkiriza nti ekyabadde kigenda maaso mu ggwanga erya Uganda tekaabadde kalulu wabula yabadde military operation. Ebigambo byayogeddwa, paalamenti yatudde, bino byonna ne babiyisa. Kaakati abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda okweraliikirira kuvuddewa era njagala obitegeere bulungi nnyo nkunnyonnyole olowooza kiki ekiyinza okuba nga kigenda kuddako kubanga ndabye nnyo mu comment section abantu nga beebuuza bino bitera okwogerebwa naye tewaliwo action. Twagala action, tukooye ebigambo. Era bangi babadde bagamba nti bulijjo bino babadde nga babyogera naye nga tewali kye bakola. Kakati wano ku mukuto gwa Red Sun TV guno mu bulimu gwaffe buno buvunaanyizibwa bwaffe ngenda kukuleetera kiki ky'oba osuubira oluvannyuma lwa bino gwe byoyise ebigambo obugambo era ebiviiriddeko okubeera nga n'abakulu bali mu kweraliikirira. Kakati ate gwe wabiwulira ate olaga nti ate bigambo bugambo tewaliwo action. Kakati ngenda kulaga kiki ekiyinza okuba nga kigenda kuddako, kiki ky'oyinza okuba nga osuubira era nkuwe ne kuza examples oba ebyokulabirako bino wa gye byali bibadde. Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya bwe yatudde ababaka baabadde 573 ababadde present nabo bano boosa ssebo nga boolaba ab'e Uganda. Ku 573 ababaka basatu bokka be baagambye nti Uganda tetugiteekako mbeera. Ababaka 514 bo ne bagamba nti nedda bassebo Uganda tugiteekeko embeera. Ekyamazima ekyabadde mu ggwanga erya Uganda tekaabadde kalulu ate kino kyasusse ne we kyandikomye. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ne yeebaza era mu tweet eno gye yakoze yeebazizza paalamenti y'omukago gwa Bulaaya n'abagamba nti bannange mwebale nnyo okugenda maaso n'okuba nga mugatta eddoboozi lyammwe kuli abannayuganda abali ombukadde n'obukadde era post ye ngenda gikusomerawo gye bujjako obitegeere bulungi nnyo wabula nga kyensinza okukuleetera kyekyo ky'oba osuubira ekiyinza okuba nga kigenda kuddako. Eno video ngikoledde mu ababadde mu comment section nga mugamba nti these are just words, nti bino bigambo bugambo nti era babadde babyogera n'okubyogera ebbanga lyonna. Kakati nze nkuleetedde okulaga nti bino bisukka ku bigambo obugambo, bisukka ku ekyo ky'obadde olowooza nti era bino birina gye byali bibadde ne byogerebwa ne birabibwa ng'ebigambo. Abakulembeze ne bagibwako era nga kati wenjogerera gavumenti z'amawanga ago zaakyuka oba embeera z'amawanga ago zaakyuka naye nga byonna byonna emmanduso byatandikira ku bigambo obugambo ebyayogerwa paalamenti y'omukago gwa Bulaaya. Kakati ne ku ggwanga erya Uganda paalamenti y'omukago gwa Bulaaya yayogedde ebigambo gwe by'oyinza okuyita ebigambo obugambo. Ebyo ebigambo mbikuleetedde obitegeere bulungi nnyo nga bw'okimanyi nga tukuwa n'ebyokulabirako byali bikoze ewa mu mawanga ki era otegeere lwaki abakulu mu ggwanga erya Uganda bali mu kweraliikirira, otegeere lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'abeebaza. Katusooke tujjewo akalango nga bulijjo then nzije nkusumululire. Ngaz'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate nabo kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okukutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate n'obanga otambula naffe. Kakati nkuleetedde kiki ky'oba osuubira mu bigambo ebyayogeddwa paalamenti y'omukago gwa Bulaaya eno gye bayita Red Zone TV wano wenjagala tutandikire. Ennaku z'omwezi zabadde nga 12 omwezi gwabadde gwa 2 mwaka gwa 2026. The European Parliament passed a resolution by a vote 514 to 3 with 56 abstentions formally questioning the legitimacy of Uganda's January 2026 elections. Tinga 12 ogwokubiri 2026 Parliament y'omukago gwa Bulaaya baatuula ne babaako resolution gye baayisa ne babanga eyo resolution yavumirira yawakanya
era yeegaana obuwanguzi obwa General Kaguta Museveni nti yali awangudde akalulu ka 2026. Palamenti y'omukago gwa Bulaaya yatuula ababaka 514 baagamba nti kituufu okulonda kuno tekwabadde kulonda, yabadde military operation. Basatu be baagambye nti bo tebibakwatako tebaabirabye, abantu 56 be babadde bamisinga mu parliament kw'obwo obudde abatasobodde kujja. Wabula ng'ennamba esinga obungi esukka ne mu 90% yagambye ekyamazima kano tekabadde kalulu, eno yabadde military operation kye tutayinza kukkiriza kugenda maaso na kubanga kibaawo, kye tutasobola kukkiriza kubanga ffe ng'omukago gwa Bulaaya tumaze ebbanga ddene nga bino ebigambo tubyogera naye nga tukoma mu bigambo. Kakati ne bannayuganda abamu waliwe bakugambidde era we batiiridde nti bino tebibe ebigambo obugambo nga basajja boogera bwogezi naye nga tewali kye bagenda kukola. Uliriza, muzimu ku resolutions oba ebimu ku byayogeddwako ebiyinza okuba nga bigenda kuddirira, mwabaddemu kye bayita review of the EU-Uganda cooperation, okuddamu okwetegereza enkolagana mu byensuubulagana, mu byokwerinda, mu byokuyambagana amawanga ga Bulaaya gye gabadde galina n'eggwanga lya Uganda. The Parliament has called on the European Union and its member states to review their cooperation with Kampala to ensure it aligns with democratic principles. Parliament y'omukago gwa Bulaaya enekiikamu ababaka okuva mu mawanga ag'enjawulo baasabye amawanga gonna agali ku lukalu lwa Bulaaya omuli amawanga ag'amaanyi nga Germany, amawanga nga Bufalansa, amawanga nga Bungereza n'amawanga amalala gonna babeere nga beetegereza sinakindi okuyimiriza enkolagana gye babadde balina n'eggwanga erya Uganda, kibuga Kampala, oba yabyansuubulagana oba yaki. Kakati gwampuliriza obadde olabanga bino bigambo bugambo nti byogerebwa era bibadde nga byogerebwa ebbanga lyonna. Kakati nze njagala kujjirayo otegeere kiki ekiyinza okuba nga kiddako era byali byogeddwa ku bakulembeze eki oluvannyuma ne bibaviirako ebizibu era ne bavaako. Mu kirala bayogedde ku kibayita targeted sanctions. Lawmakers and specific political groups such as Renew Europe are pushing for targeted sanctions against the political and the military leaders responsible for brutality and the crimes against humanity. Wanono owulirizaawo nnyo. Bwe bakugamba targeted sanctions nti ebintu bino tebyawedde, tebinnaggwa, tebaakomye kweyo resolution yokka, wabula baanokoddeyo. Mujjukira ebbaluwa gye nabasomera wano eyawandiikibwa Robert Amsterdam ne kampani ye oba lofaamu ye emanyiddwa nga Amsterdam and Partners nga basinzira mu kibuga London n'ekibuga Washington, ne bawandiikira amawanga ag'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo n'emikago egy'enjawulo okuteekinga kye bayita sanctions eri abamu ku bakungu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda abagambibwa okuba nti bano balina kye bamanyi ku kutulugunya abantu okugenda mu maaso. Kati ne Parliament y'omukago gwa Bulaaya yeegasse ku bano aba Amsterdam and Partners, waliwo ne kye bayita Renew Europe, bagamba wabeewo sanctions ezigenda okuba nga ziteekingibwa ku bakungu ba Uganda, ddala abakulembeze ab'ebiti ebyenjawulo, abaduumizi b'amagye ab'enjawulo, abavunaanyizibwa ku kutulugunya n'emisango egizzibwa ku bantu egy'obulabe, crimes against humanity. Independent international investigations nono we kagenda okuggweramu. Baasabye wabeerewo independent international investigations, okunoonyereza okw'ekikugu, okunoonyereza okwa waggulu kubeere nga kukolebwa okuli independent ate nga kuli international. Kitegeeza wano kooti y'ensi yonna etula Hague mu Netherlands emanyiddwa nga International Criminal Court, wano no weegenda biyingiriramu bakole okunoonyereza okuli independent, bino byonna bibeere nga bitegeerekeka. Waliwo kye baayise demands for prisoner release, okubanga abasibe bonna abaasibwa olw'ebyobufuzi bateebwa, okuviira ddala kuba Yasiini Sekitoleko abangi gwe mumanyi nga Machete n'abalala bonna. Jjukira waliwo ne bakugamba nti baabakwata, Nabbanja n'akugamba nti babalina kyokka ng'abantu baabwe batandise n'okutondoka okufa nga tebabalabyeko, ba John Bosco Kibalama, ba John Damulira n'abalala. Emukago gwa Bulaaya Parliament egamba nti bano bonna mulina okubata olw'ensonga no kyonna kye mukola kirinnyirira eddembe ly'obuntu. Kakati gavumenti y'eggwanga erya Uganda baagitadde ku nninga. Sinnaba nno kubuulira biki biyinza kuba nga biddako, wabula njagala kulaga lwaki bano beeraliikirira. Naawe yabadde abuusabuusa bino ebigambo ogamba nti bigambo bugambo byogerebwa biyinza obutajjirako bikola, ogenda kutegeera. Diplomatic re-evaluation. This move coincides with a similar pressure from the United States of America, US Senate Foreign Relations Committee suggesting a broader Western re-evaluation of security and development partnership with General Yoweri Kaguta Museveni. Baasabye wabeewo kye bayita re-evaluation, okuddamu okwetegereza diplomatic
relations, enkolagana eri diplomatic wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya America already baali questioninga dda. Akalulu nga kaakaggwa, mujjukira bulungi nnyo abasomera wano ekiwandiiko okuva ku Senator Risch eyavaayo ne munne ne bategeeza Donald Trump abakulembera mu ggwanga erya America ekyamazima mwetegereze nnyo endagaano ze tulina n'eggwanga erya Uganda. Ekyamazima General Muhoozi Kainerugaba acrossinze kye bayita red line kakati ate mu ggwanga erya ne mukago gwa Bulaaya European Parliament nakyo bakisiinyizaako. Kati wano nkumaze obbikutegeeza kati njagala owulire. Ebbanga lyonna erizze libeerawo ebikolobero bibadde nga bikolebwa ku bannansi mu mawanga ag'enjawulo naddala ago agakulemberwa abakulu abeewulira amaanyi ennyo abalowooza nti obuyinza tebusobola kubava mu mikono. Ebbanga lyonna lyozze ng'owulira kye bayita European Parliament okubaako kyeyogera ku bintu ebigenda maaso ebibadde biddirira. Ebiseera ebisinga mu mawanga gamu kubadde nga kwekalakaasa, ebiseera ebisinga mu mawanga gamu kubadde nga kuteesa. Abakulu abali mu gavumenti nga batera okutuula ne bateesa olw'akazita akabaka bateereddwako Palamenti y'omukago gwa Bulaaya. Gwe Munnayuganda mpuliriza, bino byolabanga ebigambo obugambo njagala kukulaga butya bwe biyinza okuba nga bigenda kugirako action era lwaki abakulu abali mu buyinza oyinza okuba obirabanga ebigambo naye ate abakulu abali mu buyinza bo baakankanye dda bali mu kutya n'ebigambo ebyogerebwa kaakati birala nnyo. Wuliriza, bw'obanga obadde ogoberera waliwo amawanga agazze gakyusa obuyinza mu mbeera enzibu ennyo. Mu mwaka ogwa 2011 Zine El Abidine Ben Ali eyali akulembera eggwanga lya Tunisia, Palamenti y'omukago gwa Bulaaya bayisa kye bayita EU resolution nga basupportinga democratic transition mu ggwanga erya Tunisia ekyaliyo. Era njagala okutegeeza nti Ben Ali teyasigala kyekimu, obuyinza bwamuva mu mikono, wabula oluvannyuma lwa EU Palamenti y'omukago gwa Bulaaya eno okuyisa resolution ezo ekyaddirira baali bantu kwekalakaasa. Kati oli wakugamba nti bino tebinnaggwa, tula ku kutu gwa Redison TV otegere lwaki tebinnaggwa era otegere lwaki Palamenti y'omukago gwa Bulaaya bino bye yayisizza si bigambo bugambo wabula n'ebikolwa byandibanga bigenda kujjirako. Kakati wuliriza, njagala tutambule mpola mpola otegere bulungi nnyo naddala gwagoberera omukutu gwa Redison TV. Nkugambye nkuleetedde ezimu ku examples bino gye bizzenga biba era yeewo nsonga lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ayozaayoza era n'asanyukira nnyo n'alaga nti mu mativu eri Palamenti y'omukago gwa Bulaaya kye yakoze. Yagambye bw'ati: very grateful to the European Parliament for debating the situation in Uganda and passing a very important resolution condemning the sham elections as well as the subsequent violations of human rights by the Museveni regime. Ndi musanyufu nnyo era neenyumiriza mu Parliament ey'omukago gwa Bulaaya okubeera nga mwasobodde n'okuwaayo akadde okubaganya ebirowoozo ku bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda n'embeera nga bweri, ne musobola n'okuyisa kye yayise a very important resolution, ne musobola okuyisa resolution ng'evumirira akalulu k'eggwanga erya Uganda akataali kalulu, era ne mwogera ne ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ebikolobera ebikolebwa ebirinyirira eddembe ly'obuntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu alipotinga, adding your voices to those of the millions of oppressed Ugandans, oppressed people in Uganda, reassures us that the world is watching and that eventually there will be accountability for the crimes committed against the people of Uganda. Okugatta eddoboozi lyammwe oba amaloboozi gammwe ku maloboozi g'obukadde n'obukadde bwa bannayuganda abali mugenda maaso n'okubanga bayaayanira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Ekyamazima kino kituzaamu amaanyi era kitulaga nti oba oliawo the world is watching, oba ensi egoberera igenda maaso ggwanga erya Uganda oba oliawo ne ku lukalu lwa Africa. Kituzaamu amaanyi era kiraga nti at least abo abagenze maaso n'okukola ebikolobero bajja kusalulira ebikolobero byabwe, bajja kuvunaanibwa olw'ebikolobero byabwe bye bakoze na Uganda atayina musango. Robert Kyagulanyi Ssentamu alaga nti musanyufu eri Parliament y'omukago gwa Bulaaya n'ekikolwa kye yakoze ekyokubeera nga bayisa resolution eyo ey'okuvumirira era ne batuuka n'okugamba nti ekyabadde kigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, the so-called election, bo kye bayita akalulu, tekabadde kalulu. Eno yabadde military operation, kyabadde kikwekweto ky'amagye era njagala katambi kano nsooke nkakuwe ono omu ku babaka ba Parliament eno ng'abinnyonnyola oba ng'abyogera nga bwe mbikugambye, then oluvannyuma nkuwe kuze examples by'oyinza okusuubira mu ggwanga erya Uganda nga bwe byabeera mu mawanga agamu ge nkuleetedde ng'abakulembeze baatuuka okuwalizibwa okusuulawo entebe oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogera mu Parliament eno yennyini ebyayogeddwa ne ku Uganda. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. Thank you. They were a military operation, and the facts confirm it.
Soldiers, acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobby Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobby Wine. All these are not isolated incidents. They are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed, and a real electoral reform. Today, we as European Parliament say clearly, we stand with Bobby Wine, Uganda's opposition and civil society, and all those who risk everything to demand freedom. Thank you. Thank you, Jean-Christophe. Thank you. Ready? It's not. Oyo yabadde omu ku babaka ba Parliament eya European Union oba UK Parliament ng'avumirira ekyabadde mu kulonda kw'eggwanga erya Uganda. Era n'agamba mbu bo abakungu ba Uganda kye baayise election, the so-called elections. It was not an election. Tekabadde kalulu. It was a military operation. Kyabadde kikwekweto ky'amagye kulabanga kikuumira oba kulabanga Simon Byabakama akozesebwa okuyambako General Kaguta Museveni okusigala nga ali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Era n'ategeeza nti naye agatta eddoboozi lye ku ly'abanna Uganda okubeera nga bavumirira ebyabadde bigenda mu maaso n'okuwakanya obuwanguzi bwa General Kaguta Museveni. Olyawo n'ebigenda okuteekingibwa nga Parliament ya UK bwetyo bwe yasazeewo. Ne Commissioner wa Parliament eno yavuddeyo n'abaako byayogera. Kakati gwe Munnayuganda agoberera naddala gwe yazze mu comment section ng'ogamba nti bino bigambo bugambo biyinza obutabaawo kye bigenda kukyusa. Njagala okutegeeza okutya kweyongedde wakulu b'eggwanga erya Uganda. Kyali kibaddewa era Parliament y'omukago gwa Bulaaya kiki yali ekozeewo oluvannyuma lw'ebintu nga bino okubeera nga byatuukawo. Kakati wuliriza byenkuleetedde ate no gye bayita Redison TV bwe tuti bwe tuweereza. Wuliriza bino ebintu okuba bwe biti ebiseera ebisinga okusinziira ku gavumenti zengenda okukuweerako ekyokulabirako. Gavumenti si nnyingi zibadde zivaako wabula nga biddiridde Parliament y'omukago gwa Bulaaya okutuula ne bayisa resolution zifaananako bwe zityo. Ngenda kutandikirako mu myaka egy'emabega nkulaga ekyaliwo akyava ku Parliament ey'eggwanga ey'omukago ogwa Bulaaya. Waliwo omukulembeze amanyiddwa nga Nikolai Ceausescu ono nga yali mukulembeze w'eggwanga erya Romania. Kyokka nno weewuunye ku lukalo lwa Bulaaya era omukulembeze ono yali afuga bubi bannansi b'eggwanga erya Romania. European Parliament yatuula olunaku olumu nebaako bye yayisa. Mu mwaka gwa 1989 resolution on Romania gye bayita 1989 resolution on Romania gwali mwezi gwa Desemba omwaka gwa 1989 Parliament y'omukago gwa Bulaaya yatuula nga bwe olaba yatudde mu ggwanga nga bwe olaba yatudde ne boogera ku ggwanga erya Uganda. Bayisa resolution nga bavumirira obutujju, bavumirira obutemu n'ebikolobero byali bikolebwa ku bannansi b'eggwanga erya Romania. Kigambibwa okuba nti waaliwo omukulu amanyiddwa nga Nikolai Ceausescu. Ono obukulembeze bwe bwali bujjuddemu okutugumbula, okuwamba, okubuzaawo n'okutuusa obulabe ku bantu ate bennyini be yali akulembera. Oluvannyuma lwa resolutions zino abantu baalabwako emirundi egiwerako nga beekalakaasa ggwanga lya Romania. Era okwekalakaasa kw'abano amaanyi gaabaweebwa gye bayita European Parliament. Era Parliament eyo yayambako nnyo bannansi okulaba nga bagenda maaso n'okufuna obuvumu. Kati ebyaddirira Nikolai Ceausescu bw'atyo n'ava mu buyinza bw'eggwanga erya Romania. Naye ng'ekyamugjawo kwali kwekalakasa kwa bannansi b'eggwanga erya Romania. Kyokka ng'okwekalakasa kwabwe kwava ku Parliament ey'omukago gwa Bulaaya nga bwe yatudde ku nsonga z'eggwanga erya Uganda. Kakati mu kaseera kano ebyo byali byemabega nga bw'oyinza okugamba. Omukulembeze amanyiddwa nga Yahya Jammeh eyali akulembera eggwanga erya Gambia. Wuliriza bulungi. Wakati wa 2016 ne 2017 kye bayita Gambian Constitutional Crisis, Parliament y'omukago gwa Bulaaya era yatuula. Gambia wano tuli ku lukalu lwa Africa ate bino si byadda nnyo nga bw'oyinza okugamba. Kakati kitegeeza en example nnungi nnyo okubeera ng'olabirako. Gwayagamba nti bino bigambo bugambo otegeere pressure eyinza okuba nga erinnye. Parliament y'omukago gwa Bulaaya yatuula mu mwezi gw'okutaano mwaka gwa 2016. Ono Museveni yali alayira
oluvannyuma lw'akalulu ka 2016 eri Gambia nga EU Parliament etudde baayisa kye bayita Joint Resolution on May zaali ngenda kusoma mwezi 12 mwezi gwali gwa kutaano mwaka wa 2016 era ne bategeeza bakwata ebbaluwa oba resolutions ze baakola ne bazisindikira Yahya Jammeh. Human rights violations uliriza nno bino bye byawandiikiddwa ku ggwanga erya Uganda lyennyini era resolution ku ggwanga lya Gambia bwe yayisibwa era ekyaddirira baalaba nga abantu ba bulijjo nga batandise okugenda nga beeyiwa ku nguudo okwekalakaasa. Kakati nkulaga European Parliament kiki kyeyinza okukola, kiki ekiyinza okuddako, naawe Munnayuganda kiki ky'oyinza okukola. Uliriza muzimu ku resolutions zino mwe mwali bino. Human rights violations baavumirira okulinnyirira eddembe ly'obuntu okwali mu ggwanga erya Gambia. The Parliament condemned the systematic human rights abuses of Jammeh's regime, specifically citing political violence and the death of opposition activist Solo Sendenge. Nti Parliament y'omukago gwa Bulaya yatuula ku nsonga z'eggwanga erya ku ggwanga lya Gambia nti ne bavumirira okulinnyirira eddembe ly'obuntu nga gavumenti eyita mu bitongole byayo ne balinnyirira eddembe ly'obuntu ne baleeta n'abantu abamu okufa okuttibwa nga waliwo n'abamu ku baali abawuludde oluvuganya abalwanizi b'eddembe amanyiddwa nga Solo Sandenge. Ono yattibwa oluvannyuma lw'embeera y'okubeera mu ggwanga eryo nti yali omukulu yali afuuse nakyemalira. Parliament yatuula ey'amukago gwa Bulaya ne basaba kibayita aid freezes okuyimiriza obuyambi bwonna obwali bugenda mu ggwanga lya Gambia. It urged the EU and the EU member states consider freezing all non-humanitarian assistance and called for travel bans and targeted sanctions officials responsible for abuses. Kati gwagamba nti bino bigambo bugambo biyinza obutabaawo kye bikyusa mu ggwanga lya Gambia. Yahya Jammeh bamutaddeko akazito. Parliament y'omukago gwa Bulaaya yatuula era ne mu bye yasaba mwalimu amawanga aga member states mu parliament eno baagasaba gayimirize obuyambi bwonna obuli non-humanitarian obugenda mu ggwanga lya Gambia n'okuteeka kye bayita travel bans ku bakungu abali mu gavumenti ya Yahya Jammeh. Nti abamu ku bakungu babeere nga takyakkirizibwa kuddamu kulinnya mu mawanga agamu kwaga agali bwa memba mu parliament eno eya European Union Parliament. Akati wano kikulaga nti parliament eno ebigambo byayo bitandika bigambo ebiwunzika bikola. Legislative reforms, it demanded the Jammeh's government reform laws interfering with the freedom of expression and assembly, such as sedition and criminal labor. Parliament y'omukago gwa Bulaaya era bwe yali etudde yasaba nti wabeewo enkyukakyuka ze bakola mu mateeka g'eggwanga lya Gambia. Gavumenti ya Jammeh yali yateekawo ekibeera ekinyigiriza ekikugira bannamawulire kwegamba ng'embeera yonna anyigiriza kumpi buli sekita. Parliament eno yasaba nti kino kiyimirizibwe era amateeka gakyusibwe. Parliament ya Yahya Jammeh olwo bagiteeka kazito. Baasaba kye bayita immediate transition. Kati nno wulira oluvannyuma lwa Parliament y'omukago gwa Bulaaya okusaba wabeewo okukyusa obuyinza mu mirembe mu ggwanga lya Gambia ng'olwo bali mu kusindiikiriza Yahya Jammeh, baddirirwa ebiwandiiko ebyava mu kitongole ky'amawanga amagatte. Wano nno njagala owulirewo bulungi nnyo. Jjukira twakuwadde olunaku olwajjo twakuwadde amawulire Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu kye bayita Geneva Summit. Kakati bw'aba agenda kubeera mu Geneva Summit owulira ekigambo Geneva wano kimanya kino kye bayita United Nations oba ekitongole eky'amawanga amagatte nga bwe yaliyo mu mwaka gwali gwa 2022 ebyo nabikuwadde nyinza obutabiddamu. Kakati mu ggwanga lya Gambia Parliament y'omukago gwa Bulaaya bwe yali etudde neeyisa zino resolutions zendi mu kugambako omukago gw'amawanga amagatte nagwo gwaddirirako awo nagwo ne gubaako ebiragiro bye baayisa mu bye baali bayisizza nti wabeewo okukyusa obuyinza mbagirawo. United Nations yabeegattako, African Union nebegattako, European Union Parliament olwo ng'emaze okukiwa nti Yahya Jammeh twagala ofacilitatinge obeere ng'owaayo obuyinza obwe Adama Barrow eyali agambibwa okuba nti yali awangudde akalulu ako ggwanga lya Gambia. Kakati Parliament y'omukago gwa Bulaaya ng'etudde neyegattibwako UN kyokka nga ne mu ggwanga erya Uganda Parliament y'omukago gwa Bulaaya yatudde nga 12 bye baasabye mbikugambye n'ebirala bingi bye nakuteereddeyo ku mukutu gwaffe jjo. Kakati ate wagenda kuba wakayita akabanga katono nnyo olabe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
ng'ali mu kye bayita Geneva Summit. Eno Geneva Summit eba wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte. Yahya Jammeh oluvannyuma lw'akazito ako nga bakamutaddeko, Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya ng'emaze okubyogera nga boogedde ne ku kye bayita sanctions, yagala okutegeeza ate ne kye bayita United Nations nabo beegatta ku Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya ne bateeka akazito ku Yahya Jammeh. Kakati teweewuunya Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya nga yakatuula neeyogera neeyisa resolution nga 18 awasigadde ennaku nga 4 agenda kubeera mu kye tuyita Geneva Summit eya 2026 ey'omulundi ogw'e18. Kakati oludda kiki ekiyinza okuba nga kigenda kuddirira? Naye nkugambye Paalamenti ya European Union bwetuula ebiseera ebisinga abakulembeze bavaako nga n'okwekalakasa kugoberedde awo. Ne tugenda mu ggwanga erya Sudan. Mujjukira bulungi nnyo omusajja atasalikako musale eyakulembera eggwanga erya Sudan okumalira ddala emyaka egisukka mu 30 era nga yali tagambwako, namukadde amanyiddwa nga Omar Hassan Ahmad al-Bashir eyali yazaalibwa nga January omunaku z'omwezi nga 1 omwaka 1944. Omar Bashir ono yali w'amaanyi nnyo mu ggwanga lya Sudan kibuga Khartoum nga yewali amaka g'obukulembeze bwe. Yali agambibwa okuba ti bannansi batukesera nga batya n'okutya nga bo mu ggwanga lya Sudan bo bamanyi nti Bashir agenda kufuga paka walikoyera ne batabani be bajje bafuge paka we balikoyera, tetulikyusa buyinza mu ggwanga erya Sudan. Bashir yavaako wenjogerera nga ali mabega wa mitayimbwa oluvannyuma lw'abantu okwekalakasa mu mwaka gwa 2019 ne bajjula ebibuga byonna, ekibuga ekimanyiddwa nga Khartoum n'ebibuga ebirala byonna, naye nga bino byonna byaddirira European Union Parliament. Paalamenti eno yatudde ku nsonga z'eggwanga erya Uganda yatuulako ko zaali ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa January omwaka gwa 2019 nga Bashir yakamala okuza amazaalibwa ge. Wulira ekyaliwo. European Union Parliament yatuula, era mu kutuula kwe yatuula balina bye baayisa era resolution y'emu gye baatuuma a sharp resolution condemning the regime's violent response. Bali ku mukulembeze w'eggwanga erya Sudan Omar el-Bashir. Olwo nno bamutaddeko akazito. Jjukira ono ye yaliko n'ekibaluwa kye bakuntumye ekyali kiva mu ICC, International Criminal Court. Kakati Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya ababaka baatuula ne bakubaganya ebirowoozo era mu bye baasaba resolution gye baayisa mwe mwali bino: condemnation of violence, okuvumirira ebikolobero. The Parliament strongly condemned the excessive use of force by the National Intelligence and Security Services NISS and deplored the ongoing general repression of activists, human rights defenders and various professionals. Ebigambo bino byayogerwa mu Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya ku gavumenti ya Omar el-Bashir. Era bannansi basooka ne batabiwa budde, basooka ne bataba b'amaanyi nnyo nga balowooza kyokka olyawo bino byali bigambo bugambo ebyali byogerebwa tibiyinza obutajjirako bikolwa mu ggwanga lya Sudaani. Accountability for el-Bashir. Ababaka mu Paalamenti ey'omukago gwa Bulaaya baavumirira era ne basaba wabeewo okunnyonnyola, wabeewo accountability olwamanyiddwa nga el-Bashir eyali akulembera eggwanga eryo ku bikolobero bye yali agenza mu maaso n'okuba nga akola, baasaba avunaanibwe. Political reforms. The resolution warned against al-Bashir's attempts to amend the Sudanese constitution to secure a life mandate. Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya ku ggwanga lya Sudaani mu 2019 January nga 17 resolution gye baayisa baategeeza nti mu ggwanga lya Sudaani twakitegeddeko nti omukulu agezaako okukyusa ssemateeka abeere nga yeewa ebbanga afuge eggwanga lya banne awatali kulita. Ekyo tukivumirira era twagala wabeewo kye bayita political reforms, ebyo ebyekisirusiru bibeere nga biyimirira mu ggwanga lya Sudaani. Release of detainees. Mu resolution ya European Union ku ggwanga lya Sudaani baasaba wabeewo n'okulirizinga abasibe bonna be yali asibye wakati mu bukulembeze bwe ng'akulembera eggwanga erya Sudan. It called for the immediate and unconditional release of all political prisoners, specifically naming human rights lawyer and Sakharov Prize laureate Sali Mohammad Osman. Uliriza bulungi nnyo mu bimu ku byasabibwa ababaka ba Parliament mu Parliament. Uliriza nno wano njagala ogoberere bulungi nnyo ngenda kuzzaako ne mu bya Uganda. Ababaka ba Parliament mu Parliament y'omukago gwa Bulaaya baasaba gavumenti ya Omar Bashir balirizinga abasibe bonna abaali basibiddwa ku nsonga nga zeekuusa ku byobufuzi ate with immediate effect, ate nga tewali kakwakulizo konna ke babataddeko. Bayasini Machete beeri, ba Edi Mutwe beeri nti babate bunnambiro. Kakati waliko
omu ku bannamateeka yali amanyiddwa nga Sali Muhammad Osman nga yali akola wamu n'ekitongole kimanyiddwa nga yali n'ekitongole kye yali akolagana nakyo naye nga bano bannamateeka baali balwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga eryo. Bashir n'abakwata n'abasiba. Kakati ensonga y'emu yawuliddwako ne mu resolution yayisiddwa mu Uganda era wulira bwe baagambye MPs are deeply concerned about the suspension of civil wano nja kuba nsomye kingi nnyo kankudireko kano kokka. Baasabye abantu abaasibwa babeere nga bateebwa n'amagye agaalumba oba agaasalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gabeere nga gaggyibwawo bunnambiro. Buli musibe yenna ne bamenshoninga wano eyasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda ateebwe. Kakati nno wano tuvudde ndi mu kukulaga ekizampo kino kyennyini ky'owulira mu ggwanga erya Uganda kyayogerwa ne mu ggwanga erya Sudaani balabula Omar el-Bashir. Jukira yali January 2019 ennaku z'omwezi 17 ekyo we kyayisiza. Kakati omukulu ono mu mwaka gwe gumu ogwa 2019 Omar el-Bashir yava mu buyinza baamusinza amaanyi naye ng'ekyamuviirako ekyo baali bantu ba bulijjo kweyiwa ku nguudo z'ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Khartoum n'ebibuga ebirala byonna ebisangibwa mu ggwanga erya Sudaani ne beekalakaasa olwo ng'abantu bafunye moraal okuva mu paalamenti ey'omukago gwa Bulaaya. Kati gwawuliriza njagala otegeere bulungi nnyo nti bino by'olaba ng'ebigambo si bigambo kubanga birina gye byali bibadde. Waliwo okwekalakaasa okulala okwabaluka mu mwaka gwa 2011 mu ggwanga erya Egypt oba Misiri. Okwekalakaasa kuno kwasaanikira ebibuga ebyenjawulo okuli ekibuga Cairo n'ekibuga nga Alexandria n'ebibuga ebirala ebisangibwa mu ggwanga lya Egypt oba gy'oyinza okuyita Misiri. Era omukulu amanyiddwa nga Hussein Mubaraka bw'atyo yawalirizibwa n'adduka mu buyinza bw'eggwanga eryo era ng'ekyamuddusa mu buyinza bw'eggwanga eryo baali bannansi okweyiwa ku nguudo ez'ebibuga ebyenjawulo ng'oluvannyuma lwa paalamenti y'omukago gwa Bulaaya eyali eyina kyeyogedde ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Egypt. Kakati kankutwale mpola otegeere bulungi nnyo nti paalamenti ya European Union bye boogera si bigambo bugambo. Wuliriza ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa 2011 paalamenti y'omukago gwa Bulaaya yatuula nga bwe yatudde. Abaka mu paalamenti ne bayisa resolution gye baatuuma the February 17th Revolution on Egypt. Baabaako resolution eyagala okwefaananyiriza ya Uganda mu bye baasaba oba bye baakola kye bayita condemnation. Baavumirira ebigenda maaso mu ggwanga lya Egypt. Of course omukulembeze eyali tawunyikamu era eyali yeeyita ow'amaanyi ennyo eyali bannansi nga batuuka n'okukkiriza nti onaleka talivaako amanyiddwa nga Muhammad Hussein el Said Mubaraka. Bw'atyo baali batandise okuba nga bamuvaamu. Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya yatandika okuba nga efulumya ebiwandiiko eby'okumukumu. Baategeeza, wuliriza, mu butambi bw'ennaku wadde olunaku olwajjo waabaddewo omu ku babaka mu paalamenti eno n'ategeeza nti bannange wadde bino bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda naye kuno okulemererwa kwaffe eno feeriya yaffe nga mawanga ga Bulaaya. Kakati na wano mu ggwanga lya Egypt kino kirina we kyalabikira mu statement eyafulumizibwa resolution gye baakola ku ggwanga lya Egypt. Wuliriza, critique of EU inaction. Abamu ku babaka ba parliament, some high ranking MPs baakriticizinga omukago gwa Bulaaya n'obukulembeze bw'amawanga ga Bulaaya ky'amazima wali twesuliddeyo gwa naggamba era nga baanenya nnyo eyali akiikira eggwanga lya German eyali German socialist leader Martin Schulz. Ono igambibwa okuba nti naye yali yeesuliddeyo gwa naggamba nga bafuuse bakyesirikidde okubeera nti ebigenda maaso mu ggwanga lya Egypt baali tebalina kye bateekinze. Ababaka bennyini nga be banenya paalamenti yaabwe kyokka ne mu ggwanga erya Uganda twakiwuliddeko ng'omubaka omu akyogerako nga 17 omwezi ogwokubiri 2011 paalamenti y'omukago gwa Bulaaya bakkiriza nti ekyamazima tubadde banafu nnyo tetukoze kimala kulaba nga tuyamba bannansi mu ggwanga lya Egypt. Ne basaba wabeewo kye bayita asset freeze, bafreezinga ebyobugagga byonna ebya Hussein Mubaraka n'abantu be oba n'abamu ku bakulembeze be era babasuspending obutaddamu kulinnya kigere mu ggwanga lyonna erya Bulaaya. Kati bye bimu ku ebyo by'oba osuubira ebiyinza okuddirira era ebyo byakolebwa paalamenti ey'omukago gwa Bulaaya. Call for democracy
bawandiika ekiwandiiko mu ggwanga lya Egypt ne balowooza nti kino buwandiiko Muhammad Hussein El Said Mubaraka ayinza okuba tagenda kuvaako, bano abazungu batukubisa bukubisa. Waayita akabanga katono nnyo, embeera mu ggwanga lya Egypt netandika okwonooneka. Eyo embeera buli weeyonooneka eba ewaliriza munnansi okubeera ng'ajja kunyigirizibwa asobole okuyimuka aveeyo gy'ali abeeko kyakola. Ekyaddirira kwali kwekalakasa mu kibuga Egypt ekikulu eky'eggwanga erya mu kibuga Cairo ekikulu eky'eggwanga erya Egypt. Era ekyo mu ggwanga erya Egypt kyatandikira mu kibuga Cairo ne kisaasaana mu kibuga nga Alexandria n'ebibuga ebirala byonna. Era omukulu amanyiddwa nga Muhammad Hussein El Said Mubaraka bw'atyo mu 2011 mu kye baayita Arab Spring n'awalirizibwa n'adduka n'asulawo obuyinza mu ggwanga erya Egypt, bw'atyo n'avaako. Kakati awo bwe tuvaawo, Palamenti y'omukago gwa Bulaaya yaleetera okuvaako kwa Gaddafi. Era gw'abadde takimanyi kino nakyo kitegeere ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi gwali gwa kusatu wano Palamenti ya Bulaaya yali active. Oli yali 17 ogwokubiri 2011. Kati wano nga 17 ogwokusatu 2011 baayisa resolution ggwanga lya Libya, era ne bagattako ekiwandiiko ekyali kigenze ku International Criminal Court. Wuliriza, bwe bamala okuyisa resolution baawaayo ekiwandiiko eri International Criminal Court nga banenya kano Muammar el-Abdel Gaddafi n'engeri gye yali afugamu bannansi. Oluvannyuma lwa resolution eya Maachi 17, 2011 bannansi mu ggwanga lya Libya baalabwako nga batandise okwekalakaasa, newankubadde ng'eno gye byaggweera abantu batandika okufuna emmundu n'omukago gwa NATO ne gubiyingiramu ne lufuuka lutalo lwa mmundu. Naye nga mu kusooka baali bantu ba bulijjo be baali beekalakaasa. Naye ng'ebyo byonna okubaawo yali Palamenti y'omukago gwa Bulaaya yatuula n'ebitongole ebirala omuli n'ekitongole ky'amawanga amagatte kyabeegattako nakyo ne kivumirira enfuga eya Muammar el-Gaddafi, era ne bamuteekako kye bamuyita arms embargo nga takkirizibwa kutunda yadde ekyokulwanyisa yadde okugula ekyokulwanyisa. Ne wabawo ekibaluwa kye bakuntumye ekyali kiva eri ICC International Criminal Court oluvannyuma lwa bino byonna. Naye nga bigenda okubaawo, Palamenti y'omukago gwa Bulaaya yatuula emirundi ebiri era bayisa resolutions za mirundi ebiri. Nga biri mu mukago ogwokubiri 2011 bayisa resolution ne bateekawo arms embargo. Nga 17 ogwokusatu 2011 era ne baddamu ne batongoza oba ne bakakasa resolution gye baayisa. Jjukira resolution esooka kuba kwogera bwogezi. Kati nga bwe wawulidde, kakati gwe abadde ayeebuuza ki ekiyinza okuddako, kakati olwo kye ndi mu kkuwa. Resolution esobola okuyisibwa nti bannange tuvumirira, tuwakanya obuwanguzi bwa Museveni, tuvumirira ebikolobero amagye ga Uganda bye gaakola, tuvumirira okusibira tulagira abagundi bateebwe biki n'ebirala. Then basobola okuddamu ne batuula ne beekenneenya resolution gye baayisa ate mubitadde mu nkola ne batandika ogiteekesa okugifuula official to authorize. Ne bategeeza nti measures zonna zibeere nga zikolebwa. Kakati ate wano ku ggwanga lya Libya baateekawo ne kye bayita Foreign Occupation Force, wabeewo amagye agateekebwayo okuprotectinga ba civilians abali mugenda maaso n'okubanga beerwanako, kubanga akadde ako mu ggwanga lya Libya abantu baali mu kwekalakaasa. Kakati kino kikulaga nti mu ggwanga lya Uganda bannayuganda singa babaako kye bakola, oba oliawo zino resolution tezijja kugenda bugenzi bwe zityo nga bwe zitaagenda bugenzi nga bigambo mu mawanga ago nga bwe nkugamba. Kakati bwe twavaako eyo ne tugendako ew'omukulu amanyiddwa nga Ben Ali. Ono Ben Ali naye ebibye tebyali byangu. Zine El Abidine Ben Ali yali akulembera eggwanga erya Tunisia, naye gwali mwaka gwa 2011 mwezi gwa January. Palamenti y'omukago gwa Bulaaya yali yamaze okubanga etuula ne baaka akazito keemuteekako, era oluvannyuma lw'embeera eyo okwekalakasa kwatandika mu kibuga Tunis eky'eggwanga erya Tunisia n'okwetolola ebibuga ebirala byonna. Olwo nno Ben Ali nga naye batandise omuteekako akazito, embeera etandise okugenda maaso n'okubanga etabuka, abantu beekalakasa kumpi mu buli nsonda. Omukago gwa Bulaaya Palamenti etudde ne bayisa kye bayita resolution, gwe gy'owayise ebigambo obugambo. Mu ggwanga erya Tunisia baateekawo bo kye bayita direct sanctions and asset freezes. Asset freezes kigambibwa nti mu ggwanga erya mu mawanga ago aga Bulaaya bano abakulembeze babeera bafuga amawanga gaabwe, naye ebyobugagga ebisinga, investment ezisinga ze bakola bazikola ate mu mawanga ga Bulaaya, era baba bakimanyi bulungi nti balinayo ebyobugagga byabwe. Kakati mu ggwanga lya Tunisia kye baakola, baateekawo embeera nti Ben Ali tokkirizibwa kulinnya kigere kyo ku ggwanga lyonna eriri wansi wa Palamenti y'omukago gwa Bulaaya. Tokkirizibwa kuddamu kuddukanya kya bugagga kyonna ky'olina mulimu ku mawanga agali ku Bulaaya. Ye ne famire ye
ne mukyala we ne ba close allies abali mu 46 bateekako sanctions ezo. Kakati ebyo byonna byatandika bigambo. Waayita ennaku ntono nnyo Azin El Abidine Ben Ali bw'atyo n'awalirizibwa okuwaayo obuyinza oluvannyuma lw'okuba nti abantu ba bulijjo baali bafunye moral era nga batandise okwekalakaasa ku ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga erya Tunisia. Omukulu n'agamba awannyo waawo sigenda kumalako, bw'atyo n'adduka mu ggwanga. Obukulembeze bw'eggwanga erya Tunisia bwe butyo ne buba nga bukyuka. Ennaku z'omwezi 12 Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya 12 Ogwokubiri 2026 yatudde n'eyisa resolutions ezimu nga bw'oziwulidde mu mawanga ago baziisa ku ggwanga erya Uganda. General Kaguta Museveni n'obukulembeze bwe n'abamu ku bantu bakola nabo essaawa yonna ebimu ku biyinza okusuubirwa byowulidde ku mukutu guno era byenjagala osaasaanye ng'oyita mu kulayikinga. Weebale kubanga okyagoberera sanctions essaawa yonna olw'ensonga tuwulidde Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya bwe yamalanga okutuula ebiseera ebisinga n'ekitongole ky'amawanga amagatte kikolayokko enkuŋŋaana oba nga wabaawo engagements ez'enjawulo. Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya yamaze okutuula ku nsonga z'eggwanga erya Uganda. Kyokka mu wayita akabanga katono amawulire ne gafuluma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitiddwa era agenda kubeera omu ku boogezi abagenda okubeera mu kye tuyita Geneva Summit nga bwe yagirimu mu mwaka gwa 2022 on Human Rights and Democracy ebeerawo buli mwaka. Kati n'omwaka guno gwa 2026 yayitiddwa ng'omu ku boogezi abagenda okubanga babeera mu ggwanga ababiri nga bagenda kwogera ku Geneva Summit ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati gwagamba nti bino bigambo ndowooza ogoberedde layini era oyinza okuba otegedde lwaki abamu ku bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda bandibanga bwe twogerera bali mu kutya, bandibanga bwe twogerera obweraliikirivu bungi nnyo, wabula ng'ekimu ku birindiddwa singa wabaawo embeera yonna Munnayuganda gy'ayinza okuteekawo naddala mu kadde nga kano ebiyinza okuddirira biyinza okufaanana bwe bityo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribe nga kikole era nga tutambula ffenna mu bubaka bwe twasembyeyo okubanga tuteekayo nafunyeyo kubazzeeko mu comments ne muteekayo obubaka bwammwe olw'obudde okubeera nti butono kansomeyo obusomi ku mannya mbeebaze okujja mu comment ate ne mubanga muteekayo obubaka bwammwe. Kakati wuliriza Namponye Immaculate webale kubanga kwoli yagambye webale kutuweereza nawe webale kubanga obeerangako blessings ayebazibwe bambi webale musajja gwe gwasinga okujja wano n'oteekako obubaka bwo mu comment. Tukahirwa Prudence oli mukyala w'amaanyi webale kubanga obeera ku mukutu guno. Sekayuba Fred webale kubanga ogoberera yadda ngamba EU is not you oluusi olulimi luseereramu olw'ensonga nti banina okuwa amawulire mangi ate ku speed ekika ekyawaggulu. Munyenye Azizi Salimu webale kubanga kwoli message yatuuse. Namulondo Lukaya webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Penina Mwebaza webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Prose Moloma webale kubanga kwoli message yatuuse. Bale Bernard webale kubanga kwoli obubaka bwatuuse. Christine Mugume message yatuuse. Blessings ayebazibwe. Farida Davis webale kubanga kwoli message yatuuse. Ono bamuyise Nambi Brenda message kweri n'agamba we need change yatuuse. Ochienyi Zake webale kubanga kwoli message yatuuse. Ana Mwanza message yatuuse. Nachimuli Rest message kweringa bulijjo. Kasule Valerian message yatuuse wale kubanga kwoli yokola kya mtawana nnyo ogoberera. Luziana Wambi nga bulijjo wale kubanga ogoberera message yatuuse. Kakubi James message yatuuse wale kubanga kwoli. Amanda wale kubanga kwoli message yatuuse. Sara Nakaboga message kweri onono Sara Nakaboga bulijjo yana commenting nga wano bambi webale kubanga obeerangako. Betty Nandawula message yatuuse wale kubanga kwoli onagamba we can't wait. Bamuyise Buyinza Debra webale kubanga ogobera message yatuuse. Muhumuza Sultan Ronald webale kubanga kwoli obubaka bwatuuse. Malinga Thomas message yatuuse bulunyo. Nikiu Ruth webale kubanga kwoli message yatuuse. Tanja Vincent ono bamuyise Shafiki Kimuli message yatuuse. Duma kuna Dorothy message yatuuse. Bamuyise Josephine Nakanwaji yatuuse. Madena message yatuuse. Saidat the Sons message yatuuse. Ono bamuyise Amisi Nsamba message yatuuse n'abalala mwenna abataddeko obubaka bwammwe mbeebaza okujjanga mu comment section
ne muteekayo obubaka ku buli nsonga gye tuba tukuleetedde wano ku mukutu gwa Redstone TV. Kaakati abakikoze mwebale nnyo okubanga muteekako obubaka ne besisobodde kusoma beebaza okuba nga mubeerangawo mutambulanga naffe mu ngeri emu oba endala nga tukuwa updates ez'okumukumu naddala gwe atambula naffe nga tozimiisinga. Kaakati tukyalina amawulire mangi nnyo nga bwe gajja bwe tugakuwa ate tubeere nga tutegeeza buli munnayuganda yenna ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Katuwuliziganye mu updates eziddako tovaako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.